Yombaka oba omubaka yayanukulanga atya salaamu bwe babanga bagimutooledde ng'ali mu ssala. Nabaga nti yajjangayo omukono gwe, ekibatu kino ekya wansi n'akitunuza wansi n'akola bw'ati, oba okulaza oba okunyeenya ku mutwe gwe. Netasirika busirisi salaamu terina weesirikirwa. Oli ne bw'aba yaziina muddu n'aba ng'ayingirawo n'atoola salaamu, ayina okuyimiriza okwaziina ayanukula salaamu. Oli ne bw'aba asoma Qur'an, omuddu n'atoola salaamu, oyina okuyimiriza n'oyanukula salaamu ye. Ekyo salaamu kikulu nnyo. Salaamun qawlan min rabbi rahim, kiramuso Allah kyatuwa nga tekyatandikira ku ffe, wabula kyava ku taata waffe Adamu alayhi salaam. Malayika yabajja bamutoolera salaamu n'abaanukula, so nga yali yakatondwa ng'ebigenda mu maaso alinda kumulagirira ekyo Allah kyeyamuwa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah namugaa yanukula nti wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nekyo bwe tuba mu ssola, omusiraamu n'atoola salaamu bamwanukula, si na bigambo wabula na kikolwa kyakugjayo mukono gwo ogwa ddyo, kyakugjayo omukono gwo ogwa ddyo n'okukola bwoti. Oba si ekyo n'ositula engalo ze ebbiri, oba si ekyo yanyenyanga ku mutwe gwe omubaka sallallahu alaihi wasallam, akabonero akalaga nti ayanukudde salaamu y'omuddu oyo. Nolwekyo tugizza obujja, oli agamba nti oba ozanyidde mu ssala, kiba kitegeeza nti yasooka okuzanyira mu ssala yali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Otegedde nnyo okusingaye, naye yajjangayo omukono gwe, ekiraga nti ayanukudde salaamu y'omuntu gyagize eki, gyatodde. Tuba tuli masjidi tumwanukule, n'ekikolwa ekyo tetusirika busirisi. Obusiraamu buno bulungi, buli kintu bukituwaako enjigiriza yaakyo. Ffe beeberemye okutegeera, oba ffe tuba tetunnatuuka ku kutegeerwa kwayo, naye ng'omubaka talina we yatuleka, wa illa nga buli kintu akitulaze. Nekyo tuteekeyo, wetutayanukulira salaamu nga tuli mu toilet, tuli mbiigo mumanju, amma oli mu ssala soma Qur'an baziina, omwaziinyi we batoola salaamu ayina okwanukula, akutule mu kwaziina kwe, ayanukule oyo amutooledde ki salaamu. Nekyo nkola ya buvunaanyizibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yatuwa. Tugizza obujja, tugirongoose, Allah jattuwa empeera. Tunaaginyooma obunyoomi ne tugivumirira, tujja kumaliriza ate nga Allah atubonerezza. Tunaaginyooma ne tugivumirira obuvumirizi ewa Allah kalungi tekagiraki tekaliyo. Bakigamba nze sikirabangako, si buli kyotolabangako titekigiraki titekiriyo, si buli kyotolabangako oba kyotowulirangako titekiriyo. Amatuugo ge gaba gakyayina obukendeevu
ne bw'onootuula n'okinoonya n'obuvunaanyizibwa ojja kukifuna. Ebiseera bino bye tulimu biseera bya kukomyawo baana baffe awaka. Olina omwana, olina mugandawo, olina mwannyoko, olina omuntu gw'olinako obuvunaanyizibwa, gw'oweerera ali mu ssomero gy'ali agenda okukomawo awakaawo. Obuvunaanyizibwa busigala eri ani? Eri ggwe. Kullukum raa'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mwenna muli balabirizi. Obulabirizi tebukoma ku bantu. Waliyo ensolo, mbuzi gy'olina awaka egenda kukuyingizisa omuliro, ente gy'olina awaka egenda kukuyingizisa omuliro, kubanga yayingira mu buvunaanyizibwa bwo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba ti omukyala yayingira omuliro lwa Kaaba, ate era n'omuntu n'ayingira ejjana lwa Kaaba. Yayingira omuliro ajingira lwaki? Nabbi yagamba nti habasatha, yasibira Kaaba mu nnyumba, tagiteekeddeteekeddeemu byakulya, nebeeramu hatta maatat, okutuusa lwe yafa. Allah n'amwokya omuliro lwa Kaaba. Embuzi gy'olina awaka gy'otadde mu buvunaanyizibwa bwo, kubeera nga togiwadde byakulya, wandigitadde neyenoonyeza neva mu buyinza bwo. Ne Allah ogiyita an'am, ekisolo ekiwangaalira mu makaago, ekiwangaalira mu bantu. Kyova olaba ne bwogita era ekomawo awaka, kubanga bwe buwangaazi bwayo. Kati wabeera nga Allah agenda tuvunaana ku nsolo, ate olukufu bantu bannaffe. Kullukum raa'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mwenna muli balabirizi. Buyinza bw'olina ku baana bo bakomawo mu makaago, teekayo ebirowoozo, toteeka mu nniya kubeekaanya, kubanga okubalabirira ibaada. Allah gye yakulagira olabirire abaana, baliise, banywese, bambaze, balabirire, buvunaanyizibwa obuli mu nsingo yo. Tobulowoolezangamu gavumenti terina mwana, wabula abaana babo gwobazaala. Gavumenti nesanga boozadde, kati yo nebakunyagako, era tebayinza tuga nti ffe tuli baana ba gavumenti. Bamubuuza taatawo yaani, tiye gavumenti? La. Nekyo teekayo nnyo amagezi Abdullah, omanye nti abaana bakomyewo awaka wange, mbajje ku ssomero gye babadde buvunaanyizibwa bwange, bagwe wamutwalayo. Otomufeeko. Allah gati ya ayyuha alladhina amanu, abanga abakkiriza, qu anfusakum wa ahlikum naara, mutiise emyoyo gyammwe n'abantu bammwe. Mu bantu bo mulimu mukyalawo, mu bantu bo mulimu abaana bo. Wa ahlikum naara. Funa ekyokuyiga ekinene mu musiraamu gwe bayita Luqman. Laba enzimba gye yazimba omwana we, namugati ya bunayya la tushrik billah, mwana wange togattanga ku Allah, inna shirika la dhulmun adhim. Bwabwata mulisaawo nagani mwana wange
Allah yakulamira okugondera bakadde bo namwawulira nabga naye maama woono ayina enkizo olwebyo Allah biyamuwa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin maama we yakubeera naawe mu lubuto lwe ng'ayina ebizibu bye ate n'ayongerako ekikyo wa fiswaluhu fi amain yakuyonsa emyaka 2 osobole omwebaza osobole okwebaza Allah okuwa maamawo n'atakusuula nabwe mwana wange nkulamira aqimi ssala osaalanga nnyo wa'muru bilma'ruf lagira empisa ennungi wanha anil munkari oziizanga nnyo empisa embi wasbir obanga muguminkiriza nnyo ala ma asabaka kubiba bikutuuseeko obanga muguminkiriza topapa wasbir ala ma asaba inna dhalika ekyo nno ekyobugumiikiriza kyenkusembesezaayo nakyo min azmi l-umur kyekintu ekisinga ekyokuba ekyobumalirivu okukuyisa mu bulamu bw'ensi buno olaba ebigambo byamuwa alinga amulaga nti nkulekawo nga beera mugumiikiriza nnyo ku buli nsonga onoonya ssente beera mugumiikiriza obwavu buzze beera mugumiikiriza olwadde beera mugumiikiriza teri mbeera ejjo ojja kuyitamu nga tolina bugumiikiriza ejja kukalubirira tuvulabanga Allah tuganda rabbana afragha alayna sabra ay Allah tuteekeko obugumiikiriza tuwe emitima gyaffe obugumiikiriza okusoma kwetaaga obugumiikiriza mubaamu ebizibu bingi omwana yeetaaga obugumiikiriza wokumuzaala omukuze ayonke atambule akule agende mu ssomero otuuke okutuula naye ti mwana wange olabye otya tukole kino tataate ekyo tekijja kujja kyetaaga obugumiikiriza eyo gy'omujja omutuusa mu levo efuuka mukulu munno otogumiikiriza ojja mumwetamu kyava muganda wasbira ala ma asaabaka ofunanga ebizibu ofunanga ebirungi gumiikiriza eri omuntu afuna ekirungi n'atagumiikiriza n'akirangirira ab'ensaalwa ne bakiyingiramu nekifa kyova mubaka tuga nti istainu biqadai hawaijikum bilkitiman mukwatenga nnyo okumala ensonga zammwe nga muzimala muzikwese nnyo tebaziiwa mu lujjudaa bazikweka nosuusu weeziri ne bwoba ozimba nnyumba gitekeko ekikomera gikubeko ebibaati oli alabe ng'emaze kukolaki kuvaayo kubanga buli alina ekyengera tebulwaya mukwatirwa nsaalwa obwatyo bwatugamba sosena buli muntu aba n'ekyengera tabula yamukwatirwa nsaalwa nakyo beera mwegendereza nnyo ku mwana nabwe yamulamira ekira yamuga ti mwana wange la tusairu khaddaka linnaasi obeeranga mu sosayate y'abantu buli muntu ayogera muteekeko ebirowoozo tokyusanga ettama lyo olinomuboggolera tokyusanga ettama lyo olinayogayogera mpulira wala tusairu khaddaka linnaasi buli ayogera naawe mwana muto oba muntu mukulu muteekeko ebirowoozo sosaati ojja giyitamu mirembe namugamba ekintu wala tamshi fi lardi maraha totambulanga mu bantu nga weeyagalayagala tolina kyoli
beera mwetoowaze nnyo, beera mwetoowaze nnyo mu bantu. Agamba ekyokola ekyo kyowona okikwata, inna dhalika min azmi al umur. Wegendereze mu bantu. Nagani waqsid fi mashyik, obanga otambula wegenderezanga, beera n'ekigendererwa mu kutambulako. Wegendereza abantu b'oyitamu, si kutemera buli g'osanze kubanga oli ku bwangu. Beera wa mu bantu, waqsid fi mashyik. Obutambula beera ne gy'olaga. Tugamba bwe nti ntambulamu, omusiraamu tafaanana bw'atyo. Mwana w'omubuuzi olagawa Muhammad, galla olagawa, ngenda kuzannya wa? Notokeera nkya kubeera muzadde atalina buvunaanyizibwa, n'ogula obugaali 3, Muhammad n'omuwa, Abdallah n'omuwa, gundi n'omuwa, kirungi obbawa naye balagawa. Bagenda kuvuga obugaali bwabwe obwo, balagawa. Banaabuwa bannaabwe, bunaafuuka ezambi gye bali. Kamulimu ebintu bingi. Waqsid fi mashyik, wegenderezenga ng'otambula. Waghdud min sawtik, okkakkanyanga eddoboozi lyo. Tobeeranga woobadde ne bakutegeera, oyo gundi waali awo, tomuwulira bw'aseka, towulira bw'aleekaana, omanyi yetegererako kumpi. Waghdud min sawtik, namugati inna ankara al aswaati la sawtu al hamir. Eddoboozi erisinga okuba ebbi, eddoboozi ly'endogoyi, erekaana nnyo. Nekiteeka obuvunaanyizibwa ku baana bo, tuulako n'abaana bo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yayagalanga nnyo okukeereya essala ya Isha. Kwana ewaffe abantu betusaala nabo batambuze, balinda takisi kuddaka, oluusi akeerewa basaalire wano, jamwagireki akendeere yeyongereyo. Naye omubaka yayagalanga nnyo okusaala salatul isha, hatta nayagala ogituusa mu kiseera ky'omumakkati g'ekiro. Yagikeereyanga nnyo. Aisha n'alugamba nti yalwangawo. Kyova olaba olunaku olumu Abdullah ibn Mas'ud yali asomesa Musiraamu n'amugamba nti ya Abdullah, essola. Namugamba nti oyagala kunjigiriza ssala? Nabbi yakikeereyangamu ebbanga lyemala nga tejja kujjawo jama. Abantu bayinza okuba bavaawa, bava wala. Buli anagenda okulaba mukeereyo ennyo nga buli omu asalako eyiye ng'agenda, asalako eyiye ng'agenda. Kitegerekana? Naye basahaba enkizo gye baalina, baalinga mu kitundu kimu. Ekyokubiri, baabanga bawulize nnyo eri omubaka, nga tasobola kumwewaggulako. Kola kyenga mubaka tanamulagira ekisoboka, kati baamugumiikirizanga. Kitegerekana? Aisha nagamba naye omubaka yatamwanga nnyo, yayagalanga nnyo, ate yatamwanga nnyo okunyumya oluvannyuma lw'essala ya Aisha. Yayagalanga nnyo keere ya Aisha, naye yatamwanga nnyo okunyumya oluvannyuma lw'essala ya Aisha. Nagati okujjako, laba statement gye mbadde njagalamu, okujjako ng'omuntu anyumya ku bintu bikwatagana ku ddiini, alina gwawabula. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okujjako ng'omuntu anyumya n'abaana be waka, n'abantu be bamunyumba. Nti mbeera ya buvunaanyizibwa omuntu okuddayo eka n'anyumyako n'abaana be.
mukifo kyokudda ku WhatsApp, Facebook, bino kalonda kafaaku naye wamme omukyamu, genda otule n'abaana bo. Abdullah ibn Abbas yagamba nagenda ewa nabbi ng'ekintuddeyo ngenze okuyiga essala ya layiri bwesaalwa. Bwe natuuka awaka nasanga omubaka anyumya n'abantu be mu nnyumba, naga yanyumya nabo okumala essaawa kumpi 2 banyumya, boogera basanyuka bakola kibali mu nju yaabwe, okukyusa lwe nabuuza nze oluvannyuma ng'amaze kunyumya naki n'abantu be. Olaba omubaka bwakuzaayo eri abaana bo onyumyeko nabo. Olaba bwobazza essomero likuyisizza litya, Abdallah kiki kyojjeeyo yizeeyo ki, Muhammad yosomyeyo ki munnange, essomero likuyisizza litya, nga toli muzadde atudde aboggola byosoma tebiriyo sereza ngozoonoona boba. Oyinza okuba nga obwongo bubwo, nga naawe obwongo obubwo bufu bwesulifu, omwana yajja ku ggwe kati omunenyeza kimuzze gwe ng'ombuuza gwe wakoma mu kyakomeka kyakuna, kakati omwana lwaki tomuzza birowoozo? Otuula n'abaana bo. Olaba nabbi bwe yakyegombanga ennyo, abaana bo bakoma bo, otudde nabo otya, onyumizza nabo, omubuuzizza obuzibu bwasanze mu mwaka guno ku ssomero, mutudde mutyo busalira amagezi. Munnange taata ebintu byakyuka, munnange abaana basomera ku mitimbagano, essimu bagikkiriza tye bazitujjako ne bazitereka naye bwe bagikuwa kwe tujja emisomo. Omusomesa kwasindika emisomo gye tugenda okusoma, n'omanya obuzibu bwe bwagira ki bwalina, ne mutuula naye. Ekyo nabbi yakyagalanga nnyo. Amma ebyaffe bino ebyokudda ku Facebook zaffe, ku Twitter zammwe, simanya amasimu mulina ebibanja n'ebirala, TikTok n'oyogera obuuza byojje ku TikTok wammwe ojjeeko ki? Ogenda owuliriza omuntu bamuweereza, oli azina mazina ono amuyimbira, abamawuledi baweereza nga bintu byakyana kito, tebirinawo ebimugasiriza. Abaana be tebafunamu mugaso, naye tafunamu ki mugaso. Abaana bo n'obawa emizannyo egiri ku kisimu kyo n'otobagerera kiseera, ne babeera okwo essaawa 24. Tuulako nabo. Olaba omubaka bwatudde n'abantu be, olaba bwanyumya nabo, olaba bwe yasindika Anas bin Malik mupakasi mukozi we, n'amusindika ku dduuka, genda oleeta ebintu. Omwana n'agenda, nabbi yagenda okutuula mu nnyumba, amagamaga omwana tamulaba, omwana aluwa, afuluma wabweru tamulabako, alazeewa. Omusajja omukulu ow'obuvunaanyizibwa yasituka n'afuluma mu nnyumba, n'atambula ng'akutte ekkubo eridda gye yamutumye. Bw'atambulako akabanga agenda okulengera abaana balina ebakuŋŋaanidde, agenda okwetegereza nga ne Anas mwagira ki. Nabbi n'asooba mpola mpola n'atuuka we bali. Abaana ne bajja mu nseko basekerera Anas. Nabbi n'ajja mpola mpola n'amuyimirira mu mugongo n'azajja. Bwe baseka ennyo banne agenda okukyuka ng'omubaka ali mu mugongo ayimiridde asirise, tamunyaze kigambo, n'ayagala afubutuka adduke. Nabbi n'amukwata ne baddayo eka. Kati gwawo omukuba empi tezikubwa, nija nomuzza eka n'omukuba ng'ekimukubya tekigira ki
tikiriwo emyaka gyegyo alina kukolaki kati komaweeko otuuleko n'abaana bo obajjemu otya entegeera y'essomero enfu onoogitegeera nti bagirina onootegeera nti waliwo embeera enfu eri ku masomero oteekwa kutuula naye n'afuuka mukwano gwo n'akubuulira banne bye bakolawa ku ssomero tuga ti obirabye ebyo si birungi omusiraamu tawangaala bw'atyo omusiraamu takola bw'atyo nojjanga obimusikamu mpola mpola obimutaase bwe buvunanyizibwa bwe bukulema n'olowooza ti gwe omulimu gwe kuwaayo fiizi ozikiridde mutekeko ebirowoozo mufuula omwana w'abantu ojja kuganyulwa ebitendo bye bye tuba tusembyayo omuntu yenna omuzadde byateekwa okuba nabyo bw'aba alabirira abaana be ekitendo ekisooka oteekwa okulabirira abaana bo ng'obalabirira lillah ikhlasan lillah kubanga allah yabakuwa gw'olina obuyinza kuki kuba allah yabateeka wansi w'obuyinza bwo mutabani wo tasobola kukulagira gw'omulagira al ikhlas balabirire baliise bakumekume beera nabo ku lwa allah so si kubeera nabo lwa mpaka abaana bakomye kati buli omu gwowulira ali ku ekyo embeera yakaya abaana nabo bakomyewo embeera obwavu bungi abaana bali waka ani yabakuwa allah yakuwa ekirabo auladukum nabyaga nti abaana bammwe hebata llah kirabo kya allah kyeyabawa mukkirize ekirabo kye allah yabawa ekirabo ekyo lwaki okyetamwa ngeriyo abagumba abatalina wano Muteebire yali mugaggafugge naye nga talina kaana wadde ki obugagga bwe yabulekirani ali awo genda wa muganda waffe Bashir talina mwana wadde amwegomba amwagala naye tamulina ate gwe allah akuwadde mu bunaku bw'abaana bo balina naye obeekaanya bazzi tegeera nti eno neema allah ngabirira ng'ayisa ku baana bano nampa riziki etali yange nzekka kubanga nabana akakasanije yagira ki yabampa nze nnina okubalabirira n'aleeta riziki n'agikuwa bameka boosanga abavubuka mu nnyumba nga basula njala n'emmere ebabuze gye bagira ki naye nga talina mwana wadde omu ng'ate gwe alina obwana bwo buli ekyemisana buli ekyeggulo kira sukaali ogigula oba hafu kiro gyoguze hafu kiro y'ennyama ogigula ogulayo akenyanja ak'olukumi ne bulyako enfuna yammwe bwetyo era n'obeera nga allah akakuwadde tekakubula lwaki tikubanga riziki y'abaana abo bonna allah agiyisa ku ggwe taata waabwe n'agikuwa n'ayongera mu ggwe kyonoolabirira nakyo abaddu be kati leka beekaanya manya nti nnina ekyengera beera ng'obalabirira ku lwa allah baagale bajja kwagala balabirire ku lwa allah omusabe allah nti rabbi abaana bange allah yatuwa edduwa gye tusaba lwakuba mmwe temusaba oba mulowooleza mu dduwa zammwe zino zemulowooza nti dduwa nga teziriyo naye allah yatuwa edduwa mu qur'ani ez'enjawulo nti rabbana habi lana min azwajina wa dhurriyatina rabbana habi lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin kigambo kye kikulu ai allah tukusaba otuwe mu bakazi baffe otuteere mu baana baffe
qurrata a'yunin obutebenkevu bw'ebirowoozo byaffe amaaso gaffe bwe gatuuka mu baana baffe oba owummudde Muhammadi najja Mariyamu n'omusitulako n'ositula ku Jariya n'ositula ku Fatuma embeera awo n'aleeta kino akwata ku mmere yo akwata kakabalagala omuwaako akuwaako essanyu eribeera awo ng'abaana bo tobeekaanya nga buli omu wuli obulamu bw'obutebenkevu. Tolaba Zakariya bwe yasaba omwana yagamba wa Allah we n'amugaa ti waj'alhu rabbi radiya. Omwana bw'oba osazeewo mumpa ya Allah mumpe nga ananneesiimisa ananneeyagaza simweraliikirira ng'omwana wange bwajjazze mwana boddayiika ebirowoozo byonna by'obadde olina bifa abaana ne babizza. Olaba buli omu afubutuka gy'abadde abadde mu buliri avuddeyo abadde mu kifumbiro avuddeyo abadde ebweru avuddeyo bonna bajja taata akomyewo taata wuuyo taata wuuyo taata wuuyo ne babanoonya wabweru nga tebabalaba kubanga okomyewo wa naawe n'obawa ssanyu omuno gwa kasooli gwose n'omenyako n'owaako ono kale gundi mukongolero kale nankanku kale gwempaako kale qurrata a'yunin essanyu mu mutima obutebenkevu bw'ebirowoozo byaffe. Tolina bweraliikirivu ng'otudde mu baana bo tolina bweraliikirivu otudde okomyewo ensi ogitadde oli nabo akutte engatteemu agikutte akutte ensawo agikutte akuggyemu sokisi agiggyemu akutte akasoda kolesa akakutte akaveera mulimu ki aggyemu kabalagala amuggyemu enseenene aggyemu agye bonna bali awo essanyu libajjudde naawe oli mutebenkevu olina essanyu mu baana bo. Edduwa yo bw'ogisaba olaba eyingira mu birowoozo byo rabbana habi lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna raba basabira waj'alna lilmuttaqina imama. Ay Allah nkusaba onfuule nze ne mukyala wange ono n'abaana baffe. Allah yakozesa ekigambo dhurriya. Dhurriya kitegeeza abaana n'abazzukulu abaana n'abazzukulu. Oli awo nabo mulya munywa kyova olaba nga obusiraamu butuwa ku tarbiya onoonyeza abaana bia environment ennungi bwe basobola okuwangaalira banoonyeza environment ennungi abazzukulu we bali batwali mu kyalo kazina kuwadde zimba baleke leeta sukaali banywe leeta enkoko teekawo Muhammadi enkoko eyo yo Mariyamu eyo embuzi yo Mariyamu embuzi gwojjo gino guli Muhammadi ente yiyo girabye mukama amata munywe. Bagenda okudda agenda mu nnimiro wali ne basima muwogo agenda mu ne basanze eri akandizi kengedde ne batema agenze ogenda wana asanzeeyo ekikajjo agenze wane papali alisanze. Eyo environment esobola okukuumira omwana nga mulamu beera ne ikhlaasu. Ekyokubiri omuzadde kyaba nakyo attaqwa okulabirira abaana bo beera ng'otya Allah ng'osaala nnyo omanya ajja bakubuuzaako tunadde wa Allah abaana bo bajja kukola ki kubambuuzaako Allah ndi mugamba ntya lwaki bannyonoonekako lwaki bafaanana lwaki tebasaala. Attaqwa balabirire ng'olimu akatye yakutonda tobakumpanya tobalyazaamaanya tobatulugunya begayirire basabe bakusonyiwe. Taata tetwanywedde kyayi kikyate ati sukaali yabadde tatumala kale tugende tuleete munsonyiwe se nabadde sirina ne kandeete ng'ogenda naddallo atambula ogenda Muhammadi abati nemugenda mugula sukaali nga banywa. Twasibye enjala kyekimwalidde mwogo yabadde akaawago waleese
nga mwalabye katukole ki atugule omuceere ng'oleetanga mugulanga balya qurrata ayunin mutabani we omukulu w'emyaka 3 w'emyaka 25 nga bw'omuyita jja ne muteesa amadi olwalowaba otya mbadde ngamba wano tutundewo ataata bw'onootundawo tunaabeera wano ate ffe wanootunda nakati ambadde ekirowoozo kyenina bwe kiti singa tutunda wano poloti eno giraba wano basobola otuwa sente eziwera kati batoobo banaabeerawo bali nga tutunde wano tugende mu maaso tujja kufunamu yiika z'ettaka 10 tujja kusobola okugaziwa bw'anaabanga entegeera ye eyingirigana naye muli wamu talowooza kutunda genda kuwasa ajja kukkiriza mutunde mugende muguleeyo mulunde ente mulunde embuzi mutekeyo olusuku agenda okujja naye bwabulwa nga jjatema ettooke ng'alitwala oyina otuula naye oba nettakwa mukulabirira abaana bo baamu akatya Allah tobalyazaamaanya tolya mu kibuga ng'abaana bo basuza enjala tolya mu kibuga ng'abaana bo basiibye enjala katwala akatono ako mukalye nabo Allah ajja kumbuuza lwaki tebaalya nabbi yagamba nti kafa lilmar'i ithman kimala bumazi omuntu okubeera ng'akoze ezambi eddene idha dayyaa bw'alyazaamaanya man ta'ulu abantu balabirira kikumala okuba ng'okoze ezambi mazambi amanene singa olyazaamaanya abantu boolabirira abaana bo tebalidde gwolidde ekyenkya olidde ekyemusana ojja kulya 12 onyoka kyayi bo balidde ki ekyokusatu kyobeera nakyo omuzadde bwateekeddwa okuba al ilmu oteekwa okuba ng'omanye endabirira y'abaana al ilmu oteekwa okuba ng'omanyi abaana babalabirira batya tugunjula abaana diiniya ku ludda lw'eddiini ne tugunjula abaana adabiya mu mpisa ezeyisibwamu wakati w'abantu ne tugunjula abaana akhlaqiya empisa ezizenga ye ne tugunjula omwana jismiya omubiri gwe guwanga gufaanana gutya mmere kijja omuwadde alidde ndyaki omwana aba mulamu omubaka tuga nti kiilo fa inna shaitaana la yakiilu mwebakangako kayiluula kubanga shaitaani teyeebaka kayiluula tugerera abaana bano genda weebakeko muhammadi galla mugende mwebakeko asobole okujja okulya ekyeggulo nga mulya naye musanyufu asobole okujja okomewo ng'abaana bo batunula obeeyagalako nabo bebaseeko emisana omubiri gwabwe mulamu tumugunjula omubiri kadhalika aqliya tekka okuba ng'omugunjula amagezi ge olwanyisa endwadde ezimuluma mu mubiri gwe omuwe emmere esaana mbaka tukubiriza nnyo okulya emmere ey'empeke mbaka tukubiriza nnyo okulya emmere ey'empeke mwana mukuume ng'omubiri gwe mulamu muwe emmere ey'enjawulo muwe enveeza enjawulo osobola omujjamu akalungi katuteeka okuba ng'omanyi kiki kye bayita okulabirira omwana lika kumusuulira omukazi mwana wo n'alwala omukazi agawo omwana mulwadde nga kyetaaga kukubuulira gw'olinga atagira ki atamulaba ninga nawe omulabye obutaba na buvunaanyizibwa kwe kudda awakaawo Muhammadi ne bamuwa caayi n'amulema okunywa bamuwadde emmere mulemye okulya lwaki tolidde olidde kyemisana tye nga tolidde kyaggulu mpulira omutwe guno gunnuma
oyo asobola okwogera. Tomucunga bucuuzi, noonya kiki ekimuviiriddeko omutwe, mutwale bamujjanjabe asobole okutaasa obulamu bwe. Lekagamba nti nawo ntawanya genda atinya kulaba enkya. Sala amagezi omuzzi. Ekyokuna kyetuteekwa okuba nakyo alhilmu, obusaasizi. Alhilmu, omuzadde yenna ateekwa kubanga ye musaasizi asooka ku mwana we. Nga gwakaaba nga tonnalowooza kirala mamukubye akoze eki, gwesoka okulwanirira omwana wo. Gundi aluwa lwaki okaaba obadde ki? Tekamuga nti naawe ozunga nnyo. Musalira amagezi omuzze, omusituleko omubuuza obadde ki, bakubye ogudde okoze eki. Alhilmu, nabbi yagamba nti man yuhrimu rifqa, man yuhrimu rifqa yuhrimu alkhaira. Muntu Allah gwammye obusaasizi n'obukwata mpola aba amummye buli kintu, aba amummye buli kintu. Beera n'ekisa eri omwana wo, newankubadde mukulu, nvubuka ayina mukyala we, nvubuka ayina amakaage, beera n'ekisa gyali. Ayinza okujaga taata embeera ngambi, olina ku ssente, leka kulowooza nti ateekwa kukolerera ggwe. Ayinza okukugamba nga mutuufu embeera ki mbi muwe. Gwe tolaba omubaka sallam bwe yagendanga ewa Fatima n'asanga abaana bakaaba, yabamujjangako, n'abatwala ekaawe ne bafumba ne balya. Awe muwala we eddembe asobole okutegekera bba, bakomangawo kiro oba obutadda. Alina ekisa mu baana be. Ffe kye tutalina abasinga obungi, abaana bo bato, mukazi wo n'abawa obudomola bw'amazzi lita 3 ne basomba, ne bagendayo badde bamuteereddawo ebidomola 2 abijjuze. N'agenda n'akomawo, n'agenda n'akomawo, n'omusanga n'otoyogera n'osirika. Naye nga kyakoze kikyamu. Arrahimuuna yarhamuhumu rrahmaanu. Muntu bw'oba omusaasizi naawe Allah akusaasira. Irhamu, laba amuru eyo, musaasire nnyo. Man fil ardi, abantu abali mu nsi, yarhamukum man fis sama, ne Allah ajja kubasaasira. Bira wa kisa nnyo eri abaana bo. Nabbi yagamba nti inna Allaha yuhibbu rifqa, Allah ayagala nnyo obusaasizi, ayagala nnyo omuddu asaasira buli kintu kyonna. Kwata mpola, tewali kyetagisa kuba mwana migga 2 omukubira ki, akoze eki, onoomuzza otya afuuke mukwano gwo. Nabbi yatugamba bugambe nti muwanika akaggo abaana we balaba, tiyagani mukube. Naawe amateeka nti bw'obanga obonereza omwana, tomubonerezanga obugga obusukka 10. Naga bw'obanga omwana akunyiizizza n'okambuwala okutta omugga omukube, naga subhanallah, ega tomukubanga, muleke muleke. Ekaga ne bw'onooyogera nja kukuba. Isiramu tobulina naawe oba olina. Noleeta waya z'amasannyalaze n'okuba omwana wo gw'ozaala owuwo, n'afuluma mu nnyumba ng'ayina waya yamukutte omukono gwonna guleenya, waya yamukutte omugongo gwonna guleenya. Omukubidde ki? Yakoze zambi ki musiraamu gwe? Oba omubaka atugaana kukuba mukozi, nabbi natuga nti bw'oba oyina omukozi nga tosobola kugumiikiriza ku nsobi ze, muwe sente zagenda ewaabwe. Naye togira ki? Kati ate omwana wo tubeere n'ekisa.
abakwata mpola abaana baffe tubalongoose. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ekisembayo bibiri ekisooka nti tubaddeko ku leediyo zaffe nga mukama waffe agamba gavumenti etuddize eki, tetuwulidde, tuddize omuzikiti gwaffe ogwa William. Yasookanga kwebuuza ani yagugiwa, yava buvyeri negutwala. Bweba ye yagugiwa asale amagezi agagujjayo. Tutegeregana kubanga yesaba tetusobola kufuna kalungi nga masigiri banyweramu omwenge benderamu bwendezi oserekale bakolamu byonna bye baagala nga gwe waguteekayo ate yeeyita ati gwe mukama waffe. Tusabe nnyo Allah atutaase mbeera eyo tuli mu kubonaabona. Tuyinza okuba nga okubonaabona okwo kuva mu mbeera zaffe. Tusabe Allah atutaase. Ekisembayo mumpeeyo akawunga, tegeregana si kange naye omutwe guno gwe mulaba guliko emitwe gy'abantu miyitirivu. Tuli fenna buli omu ajja mpe